Abooluganda lwa Muhammad Sseggirinya abadde omubaka wa Kawempe North eyaziikiddwa olunaku olw'eggulo ku biggya by'abakadde be e Butale Kaddugala mu kibuga Masaka balonze omuntu gwe baagala okuddira Sseggirinya mu bigere mu kifo ky'omubaka wa Kawempe North mu Paalamenti. Mu lukiiko olutudde mu maka g'abazadde b'omugenzi Muhammad Sseggirinya e Masaka, abooluganda balonze erinnya lya Alex Luwemba abadde omuyambi wa Sseggirinya nga bagamba nti gwe baagala amuddire mu bigere kubanga yasobola okuggusa ebintu Sseggirinya byabadde ataddewo mu Kawempe. Nina omwana wange Alex Ruswa Luwemba, njagala mumuseemu obwesige yabaddira omwana wange Sseggirinya Muhammad mu bigere era njagala mumuwa akalulu Alex Ruswa Luwemba abadde ayagala nnyo omwana wange. Mu ngeri y'emu maama wa Sseggirinya n'abalala okubadde Namwandu ne baganda b'omugenzi bagamba nti Alex Luwemba akoze bingi nga bali wamu ne Sseggirinya nga nabwe kityo yajja okusobola okutwala enteekateeka za bannakawempe North mu maaso era ne basaba bannakawempe n'ekibiina bamuwagire. Kuba omwana wange yaŋŋamba maama Alex Ruswa Luwemba namwessaamu obwesige buli kimu Alex Ruswa Luwemba abadde akikola bulungi gwe njagala bannakawempe North mbasaba mumuwa akalulu. Obuvuyo bubadde bungi mu kuziika kati wewali firimu biri bibadde by'amaanyi bafutu soja kuwamba maama kuwamba mulambo eno mpuuga awambye bamulekwa ne bannamwandu baagabanye Pugwa yagamba nzika stanfuna bamulekwa n'abooluganda ne bannamwandu bafutu soja ne bagamba kati ffe tuwambye mulambo kati ebyo ne binanna byaweddewo kati firimu eri wano tiketi abanuupu babadde bobeda beesunga ekintu eki nga baategese dda chairman Nyanzi yajja alemereddwa mu Kampala yakeesimba mu Kampala emirundi 3 agwa kati agamba agenda Kawempe dozo lunamwangule Kawempe nga agenda eggulu oba Soroti kati firimu eri awo awo nno waliwo obwongo biri bibadde by'amaanyi kunywanjaga misokoto kati wano wa bwongo jjukira mu kali ya Sseggirinya gifuna eri waliwo okusika omuguwa kw'amaanyi kati maama agamba nti bafuutu soja mbeegayiridde n'omukulembeze wammwe muwe omwana wange ono Luswata Simi Ruswa Alex yabaddira mu kifo kya Muhammad Sseggirinya fenaffe tujja kukakkanako kati firimu ate abanuupu tebasobola kikkiriza kubanga essaawa yakakati ate bano ebigambo bye boogera bannamwandu bamaama b'omugenzi bikuba nuupu ne Bobi Wine waakwo kale ate bano bemukuba bemulimu mu kusaba kaadi ate nga ne bano abanuupu bo bagamba baali bagala nakirangirira jjo nga baagala Jiwaani oli chairman Nyanzi kati waliwo firimu nga ya bwongo nuupu eyinza okugamba nti no ono njagala tugattewo doti nuupu eyinza okugamba nti mutulabisiza simwe mutusalirawo ffe twesalirawo tuleese Nyanzi abafamire ne bagamba nti nadde muganya okuwa omwana waffe kaadi azze nga independent kati abalonzi be bagenda okusalawo ani gwe bakunamya abantu b'omu Kawempe be basalawo ani akunama we bawa Alex kitegeeza nuupu ne Bobi Wine bali ku ttaka we bawa Nyanzi Bobi Wine gwasimbyewo kitegeeza nti family eri ku ttaka jjukira ebintu bino byabadde bya bukodyo oba maama nyamuwa amagezi simanyi maama amagezi gamususi kubanga weyasabye weyagamba emmundu kati njagala weyategedde nti nno bali baagala kusimbawo Nyanzi ye n'aleeta owuwe yakubye ejjinja mu kisakala abe kyekivaayo abantu banaabayinga omuntu ono ate n'atasaba abantu bokka n'asaba n'ekibiina nti mbadde mbasaba mumuwe kaadi yaba adda mu kifo kya Sseggirinya aba butasaba kibiina kitegeeza nti ekibiina ebadde akivuddemu automatically ng'asaba bantu niyo banyamudde amagezi ako kati obunkenke buli ku kitere ababadde baagala ofulumya Kagundi posta eriko Nyanzi yabadde yakufuluma jjo okusinziira ku mawulire ge nafunye kati awo maama n'agamba nti kati Alex ge twagala gw'omanyi lwaki buli lwa Mande Bobi Wine akola press conference ekavule gw'omanyi lwaki ku Mande ku luno teyabaddewo ng'ate ebyokwogerako bye bingi luli abadde nga azikola kati walina byakwogerako ne kati social media enene erimu bakuba nti mwakunamye mweyiye amanda mu mbugo teyagikoze kati obunkenke techniques and
baba biyita batya kati magezi wano ge galiwo wano bafutu soja busoke muveewo bino si bya kunywa njaga kati bino bya bongo Bobi Wine agenda kukola kadi agenda jiwa Alexi oba agenda kuleta chairman Nyanzi owe oba chairman Nyanzi bagenda mugamba nti osunaleta gwe bajaga matu yagaliza katutekeyo omulala kubanga ekibiina kye kikirizibwa hey barange ninga mwakunamye Masaka mama w'omugenzi mulinga bagamba nti no mugenzi mu masoko kubera ne mu mwamukuza okuva mu buto omulamu gale gune bafuuka gwa Nuupu gwali gwa maama usigirinya ali wa mama teyali wammwe mumu owunize ngamaze kujja mu Nuupu ate baba wadde obudde obumala baba wakukavule ne mwefuga kavule ne musula n'omulambo ku kitebe ky'ekibiina olula bye wa NRM go basuza eri ku kitebe ky'ekibiina ekya NRM bamu bawane ne mugana n'okugulira abantu ladde obuugi basulirira njagana mandazi ne bavaawo ne bagenda e Kawempe mumu ne bagenda eri Simayi ku makage ekyebando era nga mmwe muliwo ne muguwamba n'eri ne mwefuga mutya omulambo busimanya omulambo Simayi gwina kuva munju mwe mwatandika ddi ate okusomesa ebintu ebyobuwangwa kankomaawo ebyo byawedde kati tuli ku kaadi ani agitwala bwe mugenda okukunamiraawo